program Tambula n'okumanya nze kisa kyatagenda nga nina omulungi Susan Makula Bujjingo. Katulamuseeko ebibuuzo bikyali bingi nnyo. Wasuzo otya tuwuliriza oli ku 17 Salt FM e Kampala abali mu kandoze ba Central Region ye 17 abali ku 95 e Western Region abali ku 97 katonyeze 5 abali ku 98 katonyeze 2 katonyeze 6 abali ku 9 katonyeze 3 mwe bali kubanga muri ku munyo n'abali ku Salt Media app tubaagala nnyo. Mwebale kubeera ku munnyo zonna ozimanyi moto frequency. Okay. Nga bw'okwata nawe amasimu agannema. Okay, njagala tutandike n'ono. Boyfriend we takola oba anoonya emirimu ekyo teyakyogerako bulungi naye obuzibu obuliwo nti girlfriend ono akola bambi kasita yamanya nti ono baamusasudde kasente ng'ajjanga yesinze ennaku ng'amusaba ssente kumpi gayagala zitwala na forcefully. Kati oyo si boyfriend oyo mutabani wo. Oyo mutabani wo. Tumugobe. Mugobe. Mutabani wo yalina okusaba ssente. Kyokka tayagala kusasula. Nino omulenzi ngamba nti ayagalayo ka boxa muwe ku ssente oyo mutabani wo. Omusajja bw'aba akusaba ssente agule ebintu by'alina okukugulira. Bw'aba takola si buzibu nti abuliddwa omulimu. Omuntu atalina mulimu ng'agunoonya oyo muntu mugezi. Naye n'atalina mulimu ng'atuula oyo talina kuwasa muntu yenna. Kyokka n'akusaba ssente forcefully. Onnozze mu amateeka. Gwe bayita omusajja mukazi we asobola okubaawo ng'alina ssente n'agenda anoonyeezize asigaza authority ye. Kati abate bangi ennaku zino abalenzi abawasa abakazi aba ssente. Tannafuuka musajja. Kati azimujjako n'agenda n'azitwala ewalala waafuuka omusajja. Agenda ewalala waafuukira omusajja. Swiri ono mugobe. Tumugobe. Amusuubiza mbu ajja kusasula, tasasula, mbu ajja kusasula ng'afunye omulimu. Omulimu tegujja. Tumugobe. Totawaana kati ky'oba okola ssente mu relationship yammwe olaba oba ekyaliwo. Erekera ozimu wawe ojja otegeera nti tebakwagala. Naye bannaye kati ono era we yabuulizza mu kkowe kumpiri erimu. Is it okay for a girl to give her boyfriend money? For what? Tetulina bbawa. Ng'omuwaza ki? Bw'aba alina ekizibu awo oyingiramu nga bw'onooyamba boyfriend wo. Ng'oyagadde nga tebazikusabye. Naye omusajja gw'obeera ng'olabirira ng'omuwa ssente oyo aba mutabani wo. Togenda kukuza musajja mukulu, togenda labirira ojjemu, togenda kukuza muntu gw'oyisanga mwana wo omujjemu bbaawo. Kizibu. Era ajja kuva wanoonye gy'anaabeera bba. Ajja kuvawo abasajja mu bigo obunayiza n'oba tolina genda onoonye tokkiriza kubanga omuntu alabirira amaka ye mukazi. Yes, omulimu mpozi nga retailing afuna obuzibu. Waliwo abantu nga bafuna obuzibu nga bali married. Yali akola ne wabaawo obuzibu omulimu oba ne gugwa business negwa kati ssente y'omukazi ye bayimirizaawo. Ekyo kirala. Nono boyfriend girlfriend oyo gayi mukuuzi. Bakutadde mu luseke gw'ofuusa omulimu. Abo tugobe. Okay. How do we keep relationships longer without fights? Kizibu. You'll fight. Ekibuzo kiina kuba nti tubeerawo tutyanga wabaddewo obutakkaanya. Tugonjola tutya ebizibu eb'ensonga. Netusigalawo nga relationship etambula. N'abooluganda nga twakulira wamu tulwana nga bazadde be bamu abatukuza ne tugenda ne mu masomero ge gamu. Tusobola obutategeragana obwongo bwaffe buli muntu alina endowooza ye ku buli kintu. Ekyoka kituleetera enjawukana. Kati enjawukana eyo mu bafumbo esobola okujjamu okukyusa oku-exchange ebigambo olutalo. Mulina tulanga abantu abakulu nga turesolvinga tutya ne tubeerawo kizibu nnyo okubeera oba ku mulimu oba mu family nga tewaliiwo differences. Kati differences ezo ekisooka olina kwefuga butafuna arguments. Musobola okusobogana ne mutafuna argument. Ngamba yine mukwane kyonse nga sikyalina nange sijja kikola nga temuggyemu lutalo waka. Oba kyekyo argument oba kyekyo. Ne mutajjaamu lutalo nti kati luyombo. Luyombo. Argument we luyombo. Ne mutajjaamu luyombo kubanga muganye okukkiriziganya. Temuyina kubanga baana bato. Temubiwanvuya. Abaana bato basobola obutakkanya ne beekuba ne balwanira n'ekintu. Abantu abakulu nedda. Ffenna tusobola okubeera kati nze ndi muntu eyalinga nnyo. Oba kigenda kinvaamu simanya omwami ndoozi alina obujulizi.
njagala nnyo havinga my way. Ekyo kino independence nene nnyo nga ndinzeka. Nti bwemba obadde wekka oli muwala ate n'ozaala we bakusinkana ng'omwana wa myaka 11 egyo emyaka obadde okola decisions wekka weemanyiire okwekolera ebibyo wegulira weyingiza weesalirawo katujja kukola kino omanyire especially abasajja abawasa abakyala nga tuzaddeko olina okusoma omukyala omwagale nga tonnamuwasa. Ffe tubeera n'abaana baffe nga ffe tuwa amateeka ewaka si be bagatuwa kati laba tugenda mu bufumbo kikyuke. Ntandika okubeera mbu nnina head. Kati olina bambi kutegeera nti Cynthia alina mputu ne bambi yali yamanyiira. Obulamu bwe yali amanyidde si kyangu kukeera kukyuka mulundi gumu yali awa orders ewaka. Kati bw'ojja n'owa order kitegeeza alina okugondera ate n'omwana alina obbagondera. Kati eyo change eba nnene nnyo. Kati nze nga njagala nnyo havinga mayiwe bwe ngamba nti swiri mbadde ndowooza kisaache kawangereze ku kikati kisaache tumutwale mu ssomero bweriti nagamba nedda eryo ssomero si ddungi tumulekemu eryo nja kunnyonnyola njagala okukumatiza tukole ekyange kati nga yenze oba nkyali kubanga olwobeera ddala ate n'obinyiigiranamu ng'okubanga baganya okukkiriza ekikyo kati ezo kibaawo nnyo nekyetaaga maturity ku mmwe ababiri bw'okizula nti oli munno bw'ali gw'olina kukkakkana n'osooka omuyiza n'omala ne weyitawo n'omunyonya n'omugana naye manyi olw'ensonga eno n'eno sinti takuwa kitiibwa so tulina okwetegeera kye bayita differences abantu ng'ate temwakula mwenna mwesinkanye mu bukulu ne mwewasa mugenda kuba n'enkaayana mugenda kuba mwewale kuyomba mwewale kwevuma nti misunderstandings zammwe tezireeta kubanga ate mweyisaamu amaaso towa munno kitiibwa n'omuvuma n'omugamba ebigambo ebitasaana nedda kati bw'olabanga gw'oli kati nze njagala nnyo havinga mayi bwe ndaba ng'okiganye nkuviira ne ngenda ne neebakamu nembeerako nzekka ne mala nenzikakkanya nenzijukira nti okay tulina kuteesa n'enzira kati nsonyiwa mukwana twade tukomye wano naye ojja ssanga nga temusobola kufaanagana tekiriiyo teri bantu balina ndowooza y'emu kyova olaba Eva yali ekibala Adamu yali tagenda kukirya teyagendayo ku muti Eva yagendayo naye amala kimwetya so ojja kwesanga ebintu bye bigenda influencing oli naye obutakkaanya tekiriiyo temusobola butafunayo misunderstandings obutakkaanya bujja kujja naye tulaba engeri yakwefuga weefuga omukazi abakazi twogera nnyo twefuga ebigambo tufulumya bingi nga tunyiza oba aliwo obutakkaanya oyinza okwogera ekigambo kyotasobola ate ekigambo ekifuma tekiddayo kati oli gye kigenze engeri gyakituttemu si gwafugayo so tulina kwegendeza naye obutakkaanya bujja baawo nonyanga ngeri gye mu resolvinga issues. Mukko erimu how do you handle omukyala yaliko mu relationship ono yakiyita divorce naye tugambe nti yaliko mu relationship alina n'abaana kati gwe omufunye atandikirewa amwagala omukazi omusajja ayagala omukazi ono alina abaana bamusanze n'abaana be akihandolinga atya tulina okusooka ne twawula separation ne divorce divorce kitegeeza abadde babiri bafumbo mu mateeka eyo relationship eryoke nemaking sure baawukanye kubanga omuntu ayinza ogamba twayawukana naye mu mateeka nga mwami na mukyala nga yakyalinayo ttaayi eyo making sure eyo divorce bagimaliriza ekyokubiri separation eno nti baawukanye abantu basobola separatinga ne baawukanamu mwezi olina okwegendereza sooka omuwa ebbanga olabe oba ddala yata waliyo okuvaayo kisa kye nsobola okuva mu nju mwe tubadde tubeera ababiri naye nga nkyakwagala nga nnobye nennoba naye ng'omutima gukyali eyo olina bye wakola benjagala singa obikyusa nzira kati bw'osanga just ku empewo enfuwe konterere waliwo abantu we batyo nti omukazi yanoba naye ng'omusajja akyamwagala just era bw'anaba ayogera ojja mubuuza lwaki mwayawukana omusajja oyo akola kino nakino in other words singa alekeraawo asobola okuddayo ne bakwatagana era bangi abaddidde ba ex kubanga babalimba nti balekerawo okubeera ababi oyo amuddidde aba akyamwagala oli asobola okujja nagamba mukwano katola kisakye nakyuka
sikyali mwenzi kubanga akimanyi obwenzi bwe bwakutwalira wamugamba nze ekinzije wano bwenzi bwo kati ayo abakufunye ajja nanga kisa kye nalekeddeawo obwenzi bw'oba wali okyamwagala ojja kuddayo era bw'aba yabulekeraawo nga tokyamwagala nzijukira edda naye ne taata w'omwana ng'era issues ezo ez'obwenzi lumu dda omwana oyo akuze najja naŋŋamba ngavudde bwe lunaku naŋŋamba omanyi kati nalokoka konzeeyo ekitiibwa kya Mukama osabirawa anti mbadde bweru kati okiraba ngenda njagala funa wano kyaki nemugaye kirungi amakanisa agenda osabe nanga njagala sabira gy'osabira nemuga naye teri kanisa ndala muga anti kati gwobimanyi bino njagala onda konze no problem ngagenda nga mu kanisa tetujja babiri abanangamba olaba kati nakyuka biri ebyatutabula byavaawo ebyobwenzi nemuga nga kirungi nimuga kimanyi kati ogenda kuba omuntu omulungi n'omukazi gw'ogenda wasajja kuba yeesiimye because you changed person kubanga oli muntu mulungi kati tokyayenda so omukazi ajja kuba lucky ajja kuba blessed ti omusajja we tasobola kwenda nagamba otegeeza ki wakamuddiza nga bwe yakakugamba eba nainawe tolimwako nange nagamba otegeeza ki nemuga no Katonda kati essaawa zino aleeta omukazi kubanga kati okyuse owase naga aleeta omukazi mbadde nemuga teri mbadde mmanyi nemuga munange nali nkukyaye lwa bwenzi nali nkunyiigidde in fact nakunyiigira lwa bwenzi naye twamala okuba ebbanga nga tetuli ffenna lwe nkitegeera nti nali sikwagala nemuga I don't love you kirowooza kuddira tetuddiŋŋananga n'agenda n'awasa era namwebayizaako Katonda nti yakyuka omulala kamufunemu nze saamufunamu yayita nakyuka ate era teyali kuba wange Mukama yakola ekyamagero naye nga kyamulala naye nafuna yamukyusiza omuntu omulala kati ate naffe tulina okwegendereza abakazi abakyusa abasajja osobola omukyusiza omuntu omulala gwe wali madaala nga kintu ekyo okimanyi nti osobola okukyusa omusajja yenna bw'amala okyuka nafuna wuwe kati ejo emirimu tugiveeko paka wanakyuka muleka akyuke ye nga ye toteekamu input yo okay abo tubamaze bekinga sure nti omuntu oyo ddala ali divorced ddala bali separated tebasobola kuddayo si bano abeenyiigidde kyekigambo ekituufu beenyiigidde kiringa nze nga wansanze ne mutabani wange waliwo tubeera nga naye nnyini atya okuyita wendi tekitegeeza nti tanjagala era tekitegeeza nti simwagala nga wayazagasi bulungi nnyo amanye ebintabula era weba akikoze akimanyi tagenda yitawo mulaba kwewala agamba mami ngenda beere wa jjajja kasitabeera ngenda beere wa jjajja holiday misango giba mingi kubanga holiday abayagala nnyo beera wange naye kasitawooza nti holiday eno ngenda beera wa jjajja misango manya kati weegiri ntandika ginoonyereza mbuuza bajjajja biki bye yakoze abakimanyi bajja kuŋŋamba kati waliwo abantu bwe batyo ne twenyigira naye nga tukyeyagala nsobola okunyiigira kisaakye ng'olina kye wakoze nga mukwano gwange nenyiiga naye teri atuyingira wakati ate gwe tusobola okukyawa okuba empya bulungi yabadde ayagala natutabula kyombola babaagala natusaayo kikyo osaayo kikyo babanga muzadde na mwana kati naye waliwo abeenyiigira omwaka ne guggwa n'ogwokubiri nga beenyiigidde gusobola okuwera kubanga buli omu alina ego buli omu atya okwetonda sijja yabaasooka sijja mukubya simu ajja gikuba n'oli kati nga mwenna ate muba mwemanyi mwenna mulina emitwe gyammwe egyo sijja kukuba yabaakuba n'oli naye n'agamba sijja kukuba bw'atankubira sijja omwaka ne guggwa bw'anaakuba engalo ze zinaakutukako gye bali nina mukwano gwange omu vuki twenyigira ffenna tulina emitwe eminene tajja kuba sijja kuba kati mba mmanyi ekiyinza otusinkanya meeting ya salt oba azze okukola muganga n'ansangawo mugenda okwesalimu hi how are you naye mbukuba essimu neetonde kudiru ki agamba sijja yakikoze nange sijja kwetondera vuki ntandike ntya kati mugenda okwesanga nga kati environment yeddamu neebasinkanya nga teri yali yeetondedde munne naye kati nga muzeemu ne mwogera era mmwe kati abantu bwe batugye bali
ate abaagalana mubeegendereze nga baakaawukana mubaweeko budde tubaleke bwe baba tobawulira nga bayomba basonyiwe. Okay, alright. Kati katugendeko mu bana abazadde nabo ebibuuzo byaweze nkigasse wamu. Abazadde ng'abaana bammwe bakuze alabye omuwala n'omulenzi omulenzi alabye omuwala n'omuwala alabye omulenzi naye abazadde ne bakomba ku pini oyo tojja muwasa oyo tojja mufumbirwa. Abazadde abo tubakolere ki? Abazadde obuvunaanyizibwa bwammwe kuluŋŋamya baana. Bayibuli ebagamba okukuza omwana, train up a child the way he should go. Omwana bw'omukuliza mu mpisa ennungi waggulu decisions azikola kuva kyeyawulira kuva mu buto. Waliwo ekika ky'omukazi kye mutayagala kusinziira ku ki? Bw'eba ku ddiini bwe muba omwana mwamukuliza mu Katonda naweza emyaka 23 n'akulaga nti obukristaayo bumuza wali n'akwana omusiraamu ne munaakola mutya? Asazeewo. Omwana bwe mugamba nti mwe muli mu byamawanga afuuse independent nti akizuula nti eggwanga lisobola okuba nga Katonda si mwe yateeka omukazi we. Ye n'asalawo. Muyinza okugamba kkala, muyinza okugamba ki kyonna, wabula bwe kiba kikwata ku mpisa omwana asobola okuba blinded by the way. Mumuluŋŋamye. Temumugaana. Mumugamba alindeko asooka yeetegereze. Mufune engeri gye mukiplaying omugabo manyi kirungi omukazi omwagala. Kati njagala tumuwa obudde nga bwe tumusitadinga. Mumulage omwana oyo nti mumuyamba. Temumugaana. Ajja genda without your blessings. Ate omuzadde essanyu lyo liri mwana wo ng'ali bulungi. Omwana yeetaaga omukisa gwo. Todda kino sijja kumuwa sijja kola ki bw'agenda bikinedda. Gumwagalize naye kati muluŋŋamye. Delaying a process y'okuwasa omukazi oyo. Mbola mugambye nomanyi kati tumusitadinga empisa ze tulabe tukiwemuko obudde tusooke tumanye famire ye. Ajja bawuliza kubanga aba alaba mumuwagira. Naye muntu yenna kizibu omulwanyisa ku kintu kyayagala. Ate akuze. Nekira kye mulina okuteeka mu mitwe gyammwe nti obufumbo bukolebwa abantu babiri. Nga bwe saakusalirawo maama. Fumbirwa taata. Nange tonsalirawo. Tosalirawo mwana wo. Mulungamya naye tomusalirawo. N'ekirala zisobola okuba ensobi ng'olinawo waziraba. Kangeze ku ggwanga. Ne ngamba omwana wange toyitaano omusajja atali Muganda. Kubanga ndi Muganda. N'olaba nga okigeraageranya ku bufumbo mu bwe walaba yali Muganda na waggwanga ddala. Ebuta succeed nga tekitegeeza nti wano tebuubeere. Si be bali. Oyinza olaba n'ogamba nti abawala bwe bati abaasoma nga batawaanya abantu si ku mutabani wo. Toleta mukazi wano atasoma balala si mutabani wo. Buli muntu asobola okufuna omuntu olubirizirwe nga luli walala. Olubirizirwe lwange lusobola okubanga omusajja omuddugavu ngenda ofumbirwa ali Amerika. Katonda n'akutwalayo ng'olina gw'ogenze ku China ne mwesinkanira eyo. Kati gwe bw'obiyingiramu Bayibuli egamba omusajja kyava aleka kitaawe ne nnyina. Omwana ono alina okuva ewammwe n'omukisa. Temulwana naye. Mumuluŋŋamye. Alina omuntu gw'ayagala y'oyo. Ate musobola okuba nga mugaana omwana oyo nga nammwe bwe mwali. Relationship yammwe yali bwetyo. Yantalo mwe mwali nsobi. Mwe mwali nsobi. Eso mumuleke. Okay. Mumuluŋŋamye nti bannange. Tandikira mu buto. Nze njagala nnyo ekyokwogera n'omwana ku bufumbo. Ng'akyali muto. Okay. Si kumwonoona. Obuto bwe njogerako gye gino 15 and above myaka 15 okwambuka waggulu. Njagala n'entula n'emitaano ne mugamba obufumbo buli bwe buti na bwe buti. Bino byolaba atunyumya biki n'eddaddi biki byolaba ebyo bije ebiri ne tuba ne misunderstandings zitasobola kukulaga. Era nawe mbufumbo bw'ojja kuba nazo naye making sure ozigonjoola kati munnakwebaka temunneebaka kubanga temunnasimbula waka temulina siiba nga mwenyiigidde aye temulina kwebaka nga mwenyiigidde. Naye kino kyolaba ky'olina okukola abaana bo nawe tobalaganga nti taata waabwe aliko obuzibu oba maama waabwe aliko obuzibu. Alina kitegeera ku 16 agenda otuuka eri waggulu alonde gw'anaaleeta bw'aleeta omusiraamu nga mulokole nja muga mukulu. Katonda wo ayogera bw'ati ne bw'ati ku bufumbo. Bw'alemerako nze sikiriza fiirwa mwana. Nzira waka musabira. Mukama akola omulimu ogwo. Akola ogwo waliwo omulimu gwe tutasobola.
tosobola manipulatinga muntu akuze ng'alina ye kyayagala tosobola era bamaama manipulation tugikomye no mu buto naye mbukulu agenda kukkiriza mu maaso go bambi akwagala omukazi agenda mumwagalira eyo naye nga yandiyagadde amukuleetere kati omukazi abazadde bw'olaba nga karakita y'omukazi togyagala embeera ze tozaagala dda ku maviivi katonda awugula omukazi oyo amuggyeko togaana luŋŋamya olaba kiganye ng'olaba waliwo ekikyamu genda ku maviivi tovaawo tukomawo tubadde ku bazadde babagambye togaana luŋŋamya weolaba kiganye saba kati awo wembuuliza asinza abuuza baabuuzizza omuntu obanga oli mulokole born again Christian onakuwasa wa ddiini yo bwe kirina okubeera era bwe kyandibadde omusiraamu wasa omusiraamu omukatuliki fumbirwa era wasa omukatuliki omulokole wasa omulokole mujja kutuukayo ebintu bitandika okutabuka muddewa katonda mugoyingewa counseling mugenda jijjawa nga temukwatagana spiritually obufumbo buno union ekintu kyeyitibwa to become one kisukka mu okubeera mu nju emu kisukka okuzaala abasinga balowooza bwe tuzaala mbu ye oneness eyo katonda gy'ayogerako muveemu omu waliwo katugereze ku nsonga gye bayita ey'omukago okutta omukago gyasanga nga bantu edda baagattanga emisaayi ne buli omu n'atambula n'agenda naye nga wasigaddewo oneness ekintu ekyo omukago gwabangamu gundi spiritualism eyo yalwangamu nti mulimu ebyo bya bwakatonda yes era bo abamu omusaayi baguyanga mu kakalabashi ne bateekamu ebintuntu kati ebiseera ebyo nga tebannamanya na katonda gwe tumanyi nga bakola ekyo naye kaakati tulina omukago gwe tukola nga tusobola n'okukwata fembi ku bayibuli ne tulayira kati ng'omusaayi ffe tukozesezza kitabo kya katonda katonda muba muinvitinze kyova olaba agamba kyagassa awamu kati katonda kyagassa awamu kizibu nnyo Allah okubanga agenda kwatagana n'owabalokole n'owabakatuliki Christianity and Islam ekibuuzo kibeera nti katonda kyabagasse Buddha awamu kati katonda kyagassa awamu kirina okuba katonda tasobola gatta musamize na mukristaayo bw'aba agamba tasobola kubeera ku mmeeza emu ne balubaale then tasobola gatta mwana we ne balubaale na muntu asinza lubaale kubanga tabeera wamu nabo ekitegeeza nti waliwo obufumbo bw'osobola okugendamu nga tabagasse kubanga tabeera wali balubaale tasobola kati gw'osobola ogamba nti katonda yatugatta olw'empeta nedda spiritually mbaabagatta mmwe mulaba nga muli united spiritually that's deep so bwe muba spiritually temuli united temulina we muinvitinga katonda ani gwe mugenda oyita mu bufumbo bwammwe gwoba oleese bayibuli nga leeta irizi katonda wange kati tekisoboka n'emirembe gyennyini mu nju abaana bammwe mubalowoozeeko mubawa katonda ani nga mubazadde bagenda muzikiti bakristaayo ebintu bingi ebiri mu kufumbiriganwa nga temulina katonda y'omu kubanga katugeze kale omusamize n'omusiraamu aha mutandikirawo okusaba olwokutaano mugenda muzikiti ogenda wamba jjajja kumalayo wiikendi mulina bye mulina okusamirira oba wemuva eri nga mugenda neeno mu nnyumba mulimu Quran mulimu ne bayibuli bizibuzibu kyokuba kati ennyumba yo bw'oba ogikuuma ogiprotectinga ogenda giprotectingisa katonda ki kubanga waffe abakristaayo wabujja waffe wabujja kituufu kati ekyo ekintu kinene lwakuba sitaani agenda tulimba omuntu ajje n'empisa naye tetwerabira nti waliwo emisege egyambadde amaliba g'endiga ng'omuntu yenna gw'ogamba nti bannanga njagala alina empisa ennungi nga bw'amala okuwasa bw'ati asobola n'okusaddaaka
ng'asobola n'okusaddaaka nga ebbeere lyayiraba mu ssente. Because Katonda gw'asinza nawe gw'osinza balala. So bwe tuteeka ku minzaani tokkirizanga musajja ku overweighing Katonda wo oba mukazi. Gwe tuula ogambe naye kikubino kubanga buli woogenda ne kino then ogambye ono yasinga. Awo oba omugobye n'omugoba omwegaanye. Kati ate oyagala ajja ku protecting mu bufumbo. Katonda tetumwegaana. So ekibuuzo kiri nti Katonda kyagassaamu teri alikyawukanya. Muli bagatte. Oba ne Reverend yayimirirawo nga baagatta tabamanyi. Kubanga ye faaza Reverend oba musumba. Ne Sheikh omulimu gwe kuba unitinga. Naye asobola okugezaako okugatta ekintu wano mubiri nga tulaba bakigasse. Munsi y'omwoyo nga kirwanagana. Nga bw'obeera mu kisenge osaba ng'omusajja alowooza ng'emizimu gitandika omuvaako ng'atandika okugamba toddamu kusaba bintu byo wano kubanga buli lw'osaba gigenda ebyabajja kya bigenda. Ky'ogamba abantu tusobola okulaba nga baabagatta naye nga si bagatte. Katonda kyagassaawo mutayogera ku mwana wa muntu kigatta. Eky'abantu ye representation eno nti bayimiriddewo mu kifaananyi kye okugatta. Naye tusobola okuba nga spiritually tabagattanga. Mugenda lwanagana. Nga n'okugenda olaba kisa ky'oli mu Katuliki nga n'okugenda mu Kereziya kimunyiiza. Annamulinako ng'oli bambi yaŋŋamba togeza n'oddamu okuyimba mu Kereziya nkulabanga. Lwaki? Naye abakuba mu Katuliki. Yali mu Katuliki ekyewuunyisa. Kati asobola okubanga yalimu nga si waamu. Yali mu Katuliki naye nga si mu Katuliki. Ndowooza. Taba. Kubanga omuntu amanyi Katonda we aba amanyi kye yeetaaga okuva eri mukazi we kugenda kumusinza. Era asobola okugamba nze olwayo sigenda genda naye genda n'abaana. Nga tasobodde genda. Naye kasita omuntu atandika olwana manya eno yali yeekwekayo. Ate abeekweka bangi. Abo bangi nnyo. Kati abamu batomera. Omuwala mu Katuliki n'afumbirwa omulokole olutalo ne lutandika. N'oyo namutomerako. Abo. Ekuganza experience nina nene mu bintu bya kati oyina faith and religion. Yes. Oyina okukema n'owa time. N'ogamba kangendeko ko gundi naye ku church batuyise tugenda kola kino owulire comments ze. Kasita olaba omuntu nga drawing away from church. Katonda we waliwo Bible egamba baali naffe naye nga si baffe. Kati abo bangi. Nze bangobyako sappule mu nnyumba kyokka by the way abo bonna benjogerako nabasanga mu Kereziya. So baali beerimbiseeyo. Beerimbikayo. Okay. Ono alina ekimuluma ku mutima. Naye kiyinza okulumya amaka n'ogasattulula. Kiyinza okulumya omwagalwa we. Akoleete akyogere akireka agumira embeera ye. Anti takitugambye naffe singa kitugambye ne tulaba nti ekyo kiyinza omumenya. Ye awulira bw'akiweeyinga kijja kulumya omwagalwa kiyinza n'okumenya amaka. Anti ekizibu naawe oli mu kulumwa. Naye oyinza okuba assumptions nti kijja mmenya amaka. Bwe kiba kinene nnyo funa engeri gy'okireetamu. Ng'osobola okuba omugamba baliwo omukwano gwange kyayitamu omanyi betumanyi obyogera naye nga gwakiyitamu. Afuna engeri gy'akireeta. Funa engeri gy'okireeta kireke kubeera ku mutima ojja tuuka okyogere nga teweetegese. Ate okyogere bubi. Kyogere kiveewo. Tobeera mu wantu nga gwalumwa. Ng'ogamba oli bambi sijja mulumwa. Tojja mulumya naye mwogere mutuule mwogere. Batuule boogere. Okay. Aha. Omusajja tasiima. Abasajja basinga tebasiima. Omusajja tasiima. Kati kino ngenda kigatta. Kubanga n'ono omwami akola safari. Naye buli waakomawo. Omukyala akimanyi nti omwami akola safari. Naye buli waakomawo bamulaga kkala 10. Ne bamuyombesa, ne bamukola batya. Kyokka ava ku mirimu. Ova mu bakazi bo, ova kukola otya. Biri awo omukazi bambi asobola okuba ng'akumiisinga. Abamu tetumanyi ngeri yakwogera. Kangereza abantu nga balina obusungu. Waliwo abantu omuntu asobola okuba n'obusungu n'ayasa ebintu.
n'olaba omuntu alina obusungu ate n'asirika nawe omuntu nga bw'afuna obusungu atambula n'avaawo n'abawo aba n'obusungu n'ayogera byonna byonna n'abimalayo so eno ekintu kino engeri buli omu gy'akozesa obusungu bwe zaawukana kati ne communication bw'eri abamu ku mbeera gye bayitamu mukumisinga kyokka nze obeereyo kati obeera mu bakazi balala ali mu kugamba mukwano nkwetaaga wano talina bw'agamba nkumisinga kati ye mu kifo ky'okugamba ekigambo kimu I miss you aleeta ebigambo bingi nga kati nga gwe bw'obigatta muwe buwihaga olabe naye lwaki ebigambo ebimu bizibu okwogera I love you nakyo kizibu kati omuntu bw'akyayomba gwe muwe buwihaga olabe omupeekinge gambe suli oli bulungi onyiize ogenda laba nkakana kati olaba nze tobeerawo kyokka mbeera wano nzekka olwo ali mu kugamba ebe nasobola obyogera obeera mu bakazi obeera kikubanga akumiisinga ezo si tantrums z'abaana bato naffe abakazi tuzirina ffe batukuza abakazi batukuza tukkirizibwa okusiita era bw'okaba bagenda gamba jangu bebe biki mulenzi akaabe genda eri oli musajja kati ffe tuweewa chance okusiita ne mubukulu ne tusiita bulungi nnyo enzo omwami wange amanyi okudda teyagambye meeting nemukwata ne ziwera 5 n'akomawo asanga neebise maze n'okuna bulungi nnyo neebase era ng'akimanyi kati oli muzannyo gwo aba alina kukkakkanya kati nsonyiwa sakkubidde kati olaba twadde nakino kuba abasajja tebaagala kukkakkana ku leve eyo baga nze sisobola kweguya mukazi sobola mulaga nti mwagala sobola kola nedda mukwana makaago abakazi abamu bwe tucommunicating ajja kumera amampaati talina wagamba kati lwaki oluddeyo mu kifo ky'okuyomba asirika n'atakunyega kigambo n'akuwa emmere n'atula ku dining ne mulya nga takunyega kigambo n'ekyo ng'olina gwe kati kugira nga bw'atyo bambi bwa handling ebintu bye oyo asinga omuntu agenda okukuba ekintu kati gwe omusajja mukazi w'omuzze bw'oba okimanyi tobadde mu bwenzi otuuza omugabi mukwano sibadde mu bwenzi naye nsonyiwa okuba mbadde sibeerawo jalaba ng'akakkanye ng'akyuse omukyala talina buzibu like si nti naakulowooleza oba ki naye ekizibu kye yeggwe gwe mukkakkanye bukkakkanye atereere yeggwe akumiisinga okay kino ekibuuzo era ngenda kikubuuza ono omwami agamba mukyala we amwagala girlfriend si mukyala teyamuwasa amwagala nnyo nnyo naye ebyembi ennaku ezo omukyala we yalwala n'amutwala mu ddwaliro kati girlfriend ye yamugamba nti ye okwo okulwala si kwakutwala mu ddwaliro alina twini we naye twini we musota akola atya ebintu tabitegeera ebyamutabudde naye bisoboka okubaayo ddala bituufu abantu balina ebintu bye bakkiririzaamu bingi era mbiraba oluusi ku mawulire nti balongo omusota nze nga Makula bw'oba mulenzi nga twini omusota si kufumbirwa zisobola bintu ebyo byakulaguza kati bw'abanga obulwadde bwe musota gwe gumuleetera okulwala mugenda kukomawo alina kubeera nagwo alina kukola ki alaba bakuleetera omusota mu nnyumba kubanga ekikuyambye akikulaze nga mukyali onaasobola okugendamu ebyo ebintu mbwe kimulaza twini oyo indirect yali mu kugamba alina okugenda simanyi mu bintu byabwe ebyobusamize mukama katonda so olina omuntu alina katonda omulala kubanga ne bwe yandibadde yakyukanga mu kristaayo ne bwaba ebyabirina era ajja kugamba tusabe tayinza kugamba nti kati omusota gumpita tayinza kati oyo mpozi ng'ogenda kugumiikiriza obusamize kubanga gye buli okay abiveeko eyo famire gyesonyiwa wasa famire mukwano okay olwo ogiyingidde yonna kati ono omusajja atasiima wamukoze otya abasajja abamu tebamanyi kwogera naye afuna engeri gyamugiramu mugambe hani ngaakoze ekintu kino toŋŋambyeko kantu konna gwe mutandike muyigirize ali abasajja tukole kali ka tekiniki koko wakozesa bulungi nnyo nze nkwetolooza mukwano naye bannange muyigiriza abantu abamu tebamanyi kwogera nti bannange weebale nti omuntu asobola okuba emirimu gyonna gy'okoze wakati agirabye naye n'alaba eddakiika z'oli ku soopu
kati nga yamanyi bya misango gyokka nga naye mukwano ng'essaawa zirwedde ankola kino na kino na kino dakiika 3 zenaka jalaba nga mpola mpola bambi ayiga bwa mukwano bwe mankozeeko nsiimaako oli mwana naawe muto omwana omuto gwe basiima bwe abasajja abakazi twagala otusiima era twagala otusiima naye eri atayagala musiima affirmation validation yonna tulina gijja mu basajja baffe omukazi wabeera ne bbawe ayagala awulire nti mulungi bakimugambe nga bbawe yakimugamba ayagala amanye nti mukozi nga bbawe yakimugamba ebyo byonna bw'otabyogera tokkiriza abasajja balala kuyambako muno muwaane bajja kuyambirako ddala muwaane akimanyi ennange ekyo nakyo kive mu ddiiro kati ono omukyala omusajja teyamugamba nti alina omwana teyamunyagako n'akamu yabyekangira eyo kati oyo omu kati oliyo omulala naye tebaamugamba aba ali awo ng'abaana batandika okujja okukima fiizi 1 2 3 4 buli omu ne maama we n'abasajja lwaki balimba abaana ekisooka batya nti ojja gaana ekyokubiri ayagala kuba nammwe abakazi mwembi kubanga bw'anagamba abaana ogenda tandika onoonyereza ku mukazi mama waabwe aluwa kati waba akyamulina tasobola kugamba ne waliwo abatya kati ekizibu ekirimu ekyabasajja obwesiga otandise obumenya ate kizibu obuzzaawo bw'oba tewayogera mu ntandikwa buli ky'onooyogera kati agenda kuba omukazi takwesiga nti mazima kati omwana omu bw'anajja kizibu omugamba nti toyinaayo mulala kubanga nono tewamugamba ekituufu kyandibadde nti wandibadde open omukazi akukkirize nga bw'oli ate kati mwe abasajja tekiriiko temulina kye mukyukanga wadde muzadde kubanga oba oyogedde oba toyogedde mukazi ajja mmanya abaana bw'oba ogamba n'abatulugunya oba tobamugambye era tagenda kyonna gamba mukazi wo akutwale ng'amanyi si nti anaggaana naye amanye nti alinayo obuvunaanyizibwa obulala aleke kubeerawo nga bamusapurayizinga nze personally mutwe gwange nze mba mmanyi buli ex wange aba mulabe wa mwami wange kati aba yeetaaga okumanya kati naawe ekisooka omukazi ono singa asanga abaana somewhere oba maama waabwe omuteeka ku buzibu mugambe nalina omukazi bw'ati ne bw'ati ne twawukana ye mama alina abaana 2 babeera wano ne wano buvunaanyizibwa bwange dhani okukuta nga baana babo ate n'abaana balina rights nabo kati abasajja ekyokweka abaana mukireke mukazi tasobola kugaana kuba abasajja tubagaana kuba temulina ssente si baana musajja asobola okuba n'abaana 10 kasita aba ne ssente ze zirabirira abaana be siina buzibu sinze ngendo baweerera omusajja w'oli ekibatiisa abasajja kuffa abakazi ffe tujja n'abaana nga mwe mulina obbalabirira kati kyawukana naye abaana bo boyinaana omukazi kizibu nnyo okuba nga akifuddeko ogenda balabirira usually lwaki abakazi bafaayo nnyo okwagala okumanya obujja baba baagala kumanya bamaama b'abaana bali luddawa bayagala mumanya abaana abaana bo kati mama bwe yafumbirwa bambi ayagala kugumira kwoli kufumbirwa naye ate newerabira nti ex wa bba asobola ofumbirwa basigala nga bakyeraba kati okufumbirwa kwoyo omukazi kwe kukulu ekikulu nti bayawukana beeta sinakwawukana beeta kati omusajja tokweka baana kakati waliwo noono era kumpi bifaanagana naye ekyono kyawukanyemu mu ngeri eno nti bamulimba omusajja amulimba nti talina baana talina mukazi talina baana naye okukakana nga alina omukazi babadde n'abaana babadde bayawukana kati omusajja kye yakola ng'ono olw'okuba kitegedde n'akwata abaana booli n'abaleeta wano ewaka ono atandise okukuza abaana omusajja azzeeyo ewa ex abaana abalese eno kyokka talabirira bakwate batwale ku kyaki kambe musumba bano baana bandigayo bw'aba akuleseewo ekibadde kikulabisa abaana abo bbaawo kati si bbaawo yazzeeyo eri baddize maama waabwe baddize mukazi we togenda kubeera eno nga liringa ssomero kisulo
buli gwe banaazaala baleete eno ofuuse energy oy'abaana charity. Takufuula musiru kati obwo busiru. Takufuula musiru. Kwata abaana be obamuddize kati olwane n'ababo. Kubanga kati olina olabira abaana bo olina otegekera abaana bo. Totawaana tokiro anti kati bambi nino baagala. Baatugamba twawule ekisa n'obusiru. Byawule. Ya. Tebakumanyiira ate kati bali babiri bakumanyiira. Neka kati siraba nze baana bange bakwata ne babanzijako ne bateeka eri. Ate nodda n'otandika okunyumiza sitoole. Sajja bazibu. Ebintu by'abaana. N'abakazi bazibu. Ffenna tuli bazibu basajja n'abakazi. Naye Mukama atusaasire. Kati ono omukyala akola obuvunaanyizibwa bambi n'ategekera omwami we n'amugololera akasaati n'empale n'azitegeka n'engatto n'ayonja buli kimu. Omusajja n'agenda n'aggyayo ebicaafu n'ayambala ebyo n'atambula n'agenda. Ayogedde omusajja takyusa akooye. Kwata eziddugala ozinnyike. Agende zinonyanga ziri mu bbaafu. Ajja kwambala ezitukula. Ajja kwambala ezitukula. Kati olina waawa omulenzi gw'olina okukuza okulabirira. Tulina bebi. Olinawo bebi. Ate tubayita ba bebi. Tuulayo kwata nnywanto. Bannange. Naye ky'oba okola. Bw'aba okimanyi kyekyo temutandika lutalo. Kwata eziddugala buli lwaba azinoonya. Bw'agamba mbadde noonya kuzira omugamba eswiri nazinnyise. Ziri wali mu bbaafu mu mazzi. Kasita olabawo olugoye olukyafu lwonna nakwata teeka mu mazzi. Teeka mu mazzi. Ayambale z'oyagala. Ayi kunaakola. Mukama! Yakikumalako. Kwata engoye eziddugala eziri awo zonna zola. Lekawo zokka z'owulya z'oyagala ayambale. Ziri endala zikuba amazzi. Zikuba amazzi. Akatalekeka. Beera omukyala. Omusajja gw'atasobola sanga mulundi gwakubiri oba gwakusatu. Mu ngeri bw'eti. Bakukyayo oba okyayi. N'omukkiriza n'akomawo. N'akumenya omutima. Nadda n'ogwokusatu n'omuwa chance ey'okusatu. Why are you available? Lwaki okyaliwo bakulumye? You're making yourself available. Yes, to be hurt. It is you hurting yourself. Omusota gweyubula bweyubuzi tekitegeeza nti gwafuuse mese. Gusigala musota. Olusujja sirukomyewo olunyirira. Guba musota. Beera omuntu alwawo okuta. Naye bw'ota. Chance zonna gundi zonna muwa omukisa gyonna nga muli mwenna. Bw'ota tokkiriza musota kkubo jja gwakubiri. Nga kubanga waliwo naye wola n'ogamba naye buli kimu nakikola. Byonna twakikola. Bw'abanga ddala wo Katonda gwe yakuwa yoyo. Amazima kiwe budde olabe. Naye bw'onoogaana wano. Kubanga teri muntu adda gwakubiri. N'akulumya ogwokubiri. Ogwokusatu nga taakulumye. Y'omu. Aba y'omu. Takyukanga. So tomuwa chance yakubiri n'omwongera ey'okusatu. Ey'okubiri tugamba bambi yakulimba eyakyuse. Kubanga yazze akugamba yakyuse. Kati ey'okusatu gwe musiru. Know when to give up, know when to give in, no kayimba kyako. Naye musibe bulungi mweraba.